tuli ku Kampala City Grammar School irisangibwa wano emutundwe era nga lunaku lusooka abaana bakomyewo ku Somero bazzemo kubanga basoma mu ggwanga Uganda nenga essomero lituli mu kubalaga Somero pya nnyo nenga abazadde njagala okubategeeza balyesize nnyo mu mbeera nti tulaba kuba businessman, tulaba kuba business women, tulaba kuba celebrated radio presenter. Kati jaga twogere ku mukyala Mulongo Babirye Sala mama w'eggwanga lino naye olunaku olwaleero aleese abaana ku ssomero lino kwegamba ssomero lyanjawulo nnyo kwago getuzze tulaba era nga lyetegese bulungi so kaseera kasanyu abazadde bali mu ssanyu bajja n'ebintu si bingi nnyo kitegeeza nti ssomero ebisinga byonna babiina Mulongo Babirye Sala abaana ayina bangi bonna baleese kwegamba ssanyu lyereere wano buli muzadde abadde ali mu nteekateeka ez'okola ntozi omwana ku ssomero manyi kitegeeza so twagadde okwera tubalaga abazadde bannammwe naye ng'ekikulu tubalaga n'essomero libaleeseemu abaana baabwe naawe gye baali badde ng'ate oyinza okuba nga weetaaga mu mbeera eno so Kampala City Grammar we tuli mutundwe werisangibwa ng'oyise mu katale Nalukolongo so tugenda kuba nga tunyumirwa wamu nga tubawa ku byonna nga ebigenda okubeera ng'ate bitambula oli ne lujja ene Capital Music ku Kampala City Grammar. Alright, so tuli ku Kampala City Grammar we tuli mu pre-primary section era nga tugenda kuba tugerako n'omu ku bazadde tudde abalesa abaana nga musanyufu ebitagambika nnyo. I'm so excited banange. Nnyo because the first time when najja waneeno nawulira nga ntuuse ewaka kati ate wendeesa omwana n'omwana tayagala kummanya tanzijukira it is everything is so nice tayagala kuddaka tayagala ne betwaze nabo bamuwerekere tebagala kuddayo kyetuliko bane Kampala City Grammar everything the atmosphere banange buli mbeera yonna okuva lw'oyingidde ku mulyango ku gate buli kintu kyonna buli muntu yena everyone is so welcoming banange bebale nnyo abantu bonna bekikwatako ku Kampala exactly management bebale nnyo bakwano kubanga this is so nice tulese abaana baffe nga twabadde tuze kati nze owange mbadde leero lwensoso muleeta mu kisulo kali mu P1 first time naye ovanga ne ku wantu nga na buli muntu yenna akulaba nti yo so excited ate mu kifo ky'okubanga ogamba banaye omwana yes bambi essomero likuwadde essanyu nnyo buli kintu kyonna endya ekisinza okunsanyusa nti eddiini abaana bano mu madiini gaabwe buli omu bamutwalira mu ddiini ye ne bagikulembeza so ekintu ekyo kikulu nnyo bambi management ekintu kino nga bwe kiri essaawa eno tusaba kireme kukyukamu wadde very excited baby suubi akwesonyiye suubi tandabawo suubi bwadduka kali bwaddukako mu dormitory bwasanga metroni ate yafuuka mukwano bwasanga ticha kati yen ali all over so ndowooza olaba nti value ya ssente zo sofa ogirabye so mpulira nga basaanayo bachama azine nsaanayo bongerayo actually the bonuses it is so nice it is very good to appreciate but management I really appreciate management Kampala City Grammar KCG bambi I really appreciate this is so beautiful so nga on behalf of parents bonna abakaleeta abaana bano message eyinza kufaana n'etyeri abo abatanna bakuleeta abaana. This is a place to be. This is a place gye tulira olekamu abaana n'owulira nga you're very comfortable and okay ovanga ne okuva ku mulyango ne bakuwelcominga nze bansitulidde ebintu byange n'omwana tetusitudde ne batutwala ne batwalira obuliri kwanza owange ali mukiaze mu boarding naye olekanga muleese mulundi gusooka naye you can as well see me musobola okundaba bane nsanyuse wendese abaana wano waka abazadde mwenna abatannaleeta abaana bambi muleeta abaana ewaka wano waka so but teachers bakolaganika nabo omanyi waliyo abazadde baagala omusomesa oyo nga tukwatagana
abasomesa bakoleganako nabo nze okuva lwe nasooka it is not good to mention okuva lwe nasooka okujja wano okuregisteringa omwana ne tujja ne tukola interview teacher omusanga n'ogamba nti wow nakuwa ekifaananyi nti omanyi parents tusobola ogamba kangende nkole eno omwana akole eno tulabe we you compare bwe natuuka wano sobola genda walala comparinga natuuka era ne balala bonna benze nabo buli omu badde njijamba gamba bajje balabewo naye era nabo bakulaga nti batuuse yes kale so ye mama Suubi adozulaba kati naffe abazadde tubamanyirawo amannya day one so kagamba essomero libambi ssanyufu abaana bali bulungi ssanyu lyerere day one ngenda kusaba teacher ali available wano simanyi oba bayitana ba teacher amaife gye twasomera osigala bakuyita teacher yes please so computer teacher Harriet oba Miss Harriet tusanyuse nnyo okubalaba wano ku Kampala City Grammar erinnya lyange nga bwe mbabuulidde nze teacher Harriet so computer Miss Harriet that's how we say it in the modern way nga nyimiridde wano mu pre-primary era nga nsomesezaamu so tell us about your classroom, the setup. The setup of my classroom is in a setting of a phonetic syllabus. Bwe tuba tuli mu bulamu buno buli modern tukozesa phonetic curriculum eyambako abaana okuva wansi nga bamanyi okwesomera n'okuwandiika kati tuli wano okubatuusaako ekyomulembe omwana wasobola okuva wano ng'asobola okusoma n'okuwandiika ate n'okukompitinga n'ensi egenda mu maaso tusomesa eddiini tusomesa abaana empisa ez'enjawulo ojja kumusanga era omwewuunya omubuuzi asomerawo agamba I come from Kampala City Grammar n'olwekyo tubebaza okutuwa abaana era mwongere okubatuwa fe ababasomesa weetuli So message eri parents bonna abali mu kukola right now according to this setup n'engeri gye mugenda okuba nga muhandolingamu abaana kiki omuzadde kyatalina kusuba naddala okuva eri ggwe kati neyanziza ssebo kyenyinza okuba recommendinga ng'abazadde nti bw'ojja ku Kampala City Grammar oba okoze okusalawo okusinga era ffe ng'abasomesa tubasuubiza nti tugenda kuggyamu omwana asobola okukwasaganya embeera zonna naawe omulabe olabe waathi ya ssente zo weewaawo yessebo okay so Madam Harriet yes. All right, so tugenda muleka ajira setting up byonna ebikyabulayo okulaba nti tomorrow we're getting started anytime from now tugenda kulaba abaana nga bali mu coach paying space eno nga bafuna experience ennungi njagala okuwa credit management ne team yonna ya Kampala City Grammar School olw'okulaba nti ekibuga kikoze bulungi. Alright, tuli mu dormitories z'abaana wano we wasooka then waliyo ne dormitories endala tulina omuzadde ali mu kusetingira mwana we wagenda kwebaka nsanyusa okulabako nnyo. Amina. So essomero lisanze otya okusookera ddala ku lunaku olusooka? Somero CB ly'essomero bulijjo lye twegomba naffe okusomesezaamu ku baana. Lwaki wonna olonze wano n'ogamba omwana wo aba asula? Owaayi ndabye nga wali seefu n'ogala kamutegekere wano? Ngamba kamutegekere wano. So majolini w'omulesa olaba nga wewe wasaanidde? Wasaanidde kubeera nagenza oddironda nga ndyesize. Biki bye wagadde ku ssomero luno? Omusingi gwalyo kuba gwa kikatuliki eddiini lyensinga okusinga okwagala. So tulaba yeno embeera ya dormitory wano tuli ku first floor ewasookerwako abaana abawala bena abali mu kusetingira waliwo abalenzi we basula then waliwo ne dormitories endala nyingi naye ndowooza gwe atulaba osobola olaba ekifaananyi dormitories engeri gye zifaananamu wakyaliwo spaces ez'abaana basobola okujja babeere nga basula bulungi naye spacing eno nnungi nnyo eri abaana. Lwaki? Nti baba banoonyewo okussiza buli omu assa bulungi then ekyobuyonjo
nakyo kiba kikulu nnyo mu dormitories abasomerako mu bisulo mumanyi kyeyongezako kubanga mbagamba. So Kampala City Grammar ku kyokusula mwebale nnyo mwebalire ddala. I don't know wotunuulira mattresses zezo size entuufu then wotunuulira ne mattress cover bed sheets byonna olaba nti byebyo byennyini ebituufu. So tukyabatwala mu maaso n'okulaga ebifo ebyenjawulo byonna nga ebitegekeddwa ku Kampala City Grammar. Alright, so Kampala City Grammar Nursery and Primary School day 1 tulina abazadde twogeramukko nabo batubuli experience somero balistanze batya omwana already afunye uniform engato azifunye ku somero stockings hairstyle as long as ngeri decent bagikiriza bagikiriza bulungi senga oba tomuwadde kijja mutawaanya. Oh yeah. So somero lisanze otya day 1 tulina muzadde essomero liri so nice era liraga kiki kyerijja okubeera. Bali so smart and clean, everything is clean. So clean. Lisikiriza olekawo omwana wo ng'olaba waaba omuleka. So omwana w'omuleka olaba nti weewo. So abaana ku ssomero batera okubuza ebintu from dormitories then uniforms engato ebyo naagenda kubikuuma atya according ku ssomero nga bweritekesa. Essomero nga bwe ndirabye nti jjo everything liri organized era buli kimu kiri labeled ekyomwana kiriko erinnya lye. Even in dormitories eri organized nti tolabawo nti ekintu ky'omwana kiyinza okubula n'otaddamu kiraba. What's your name? Akila Nantume. Which class are you? P6. I was taking P6. I love their classes because they are organized and they don't share chairs. Oh, every you class have your own has, chair? Yeah, every class has a different color of chair. Oh, that's nice. So what number is your chair? Or is it labeled with your name? No. You have the number? No. Then in the dormitory, how did you find the dormitory section? The dormitory was organized, their beds look nice, and there is enough space for putting your luggage. You've been in Yenga St. Agnes. Oh, it's a nice school as well. So you've but just it hasn't tebadde na boarding section. Okay. It's there. Okay, so oyagala bere mu boarding section. Nsanyuse nnyo tuli wano tuleesa abaana ku City Grammar. Somero pya naye tulabika nga tulinamu essuubi okusinziira essomero nga bwe lirabise. Anyway nali najjawo dda nensaba ekifo naye approach gye nafuna gye nafuna yali nnungi ddala ngerezaamu amaanyi. Nensalawo abaana oba oli awo mbawa abaana nsobole okulaba okusinziira ng'essomero bwe naliraba. So olwaliro omwana omuleese? Si mwana omu, ndeesa abaana babiri mu kisulo, abalala abaana bagenda kuba badde. Kubanga abasomesa nageza okutunulamu nga abasomesa balabika bakugu ddala. Appearance y'essomero ewa amaanyi. Omanyi waliwo ekintu wojja n'emitima ebiri. Naye kati okusinziira we naye nzizawo emirundi ebiri nga ndaba ssomero pya naye linaakola tutya tunaasobola obeesigisa abaana baffe. Naye okusinziira ku kyendabye somero ddungi. Abamu abazadde bagaanye nti abaana babasiibula tebannatuusa na kugenda balaba batuuse. Abaana bali waka, abaana nange banziruseeko dda bazannya buzannyi bali eri bali mu byesuubo kuga they are feeling at home. Environment yennyini eba kirabika ebaffe balinga balabira ddala nga bali ku ssomero ettuufu oba bali mu kifo ekituufu. So nange ndabika nga amaanyi ganzizeemu nti we ngenda okuleka omwana ngenda muleka nga ndi mumativu n'engeri gye bannyanirizzaamu ebisale bisoboka ebisale ebiri relative. Kale olw'okuba nti embeera nga bweri ennaku zino si ya mulembe naye nga si bye ebisale ebiri awo waggulu okusinziira ate ku mbeera eriwo bwe kiri okusinziira essomero bwe lirabika ebisale bisaamusaamu. Kaakati kano kakakubuuze ku lw'abazadde bannaffe abali eyo
mwe musobola mutya okuweerera abaana ku lunaku olusooka ne mubaleeta ne kusoma abalala tuliyo tukaaba musevinga mutya si kusevinga naye okuweerera omwana kwerekereza kasita ekintu ekiteeka mu bwongo January n'atandika n'okiteekamu n'olya Christmas nga mwekiri n'ogamba yaliguza kilo z'ennyama 5 kangula 3 oba 2 zijja tumala n'ogenda kale nga weerekereza ebintu ebimu n'ogamba newakubadde waliyo okukyakala genda ku biiki kansaleko nerekereze kwegamba ogenda okulaba nga ofiitinze mu programu ng'abaana baddamu n'osobola obbaleeta mu budde obutuufu naye nga kyekyoka kwerekereza otherwise naffe embeera si eri awo ennungi bakabe mpola nammwe mwerekereza bwerekereza amiina abaana so kulw'abazadde era abatannafuna mukisa kuleeta baana wano ng'abadde tebamanyi sooka obabuuse kati gwazeewo nze ngazze ku City Grammar olunaku olwaleero nendeeta abaana omuzadde ali eyo nga ddala osobola okwerekereza akasente ako kolabanga akangi n'okawaayo ku lw'omwana wo nze naligambye nti omwana muleete kubanga bwe ntuuseeko eri mu dormitory omwana alinga ali ewaka space yesinza okunsanyusa kesi ye eri naye ali eri kwegamba obulamu muddomu weebuli awo nange mbulabye ate nga space ngirabye ne waggulu ku fuleeza waggulu nga nnungi ddala bw'ogenda mu binaabiro sima emifaliso mwagisanze wano emifaliso twagisanze ku ssomero kiyambako abantu baleeta ebiwuka ne baleeta ku ssomero blanketi ebintu ebisinga obisangawo kati nga nze sukaali era nabadde munoonya ku requirement sheet nga sukaali babeera biddo baki naye maybe ndowooza programu bwe kiri ntuusa wano era tebamunsabye nenga akiraka badde beera so kati kikyoleese oleeta bwakulya obutonotono businakisi bw'abaana n'omwana ebimukwatako nga ye byakozesa brush ngatto polishi vaseline ebya bulijjo sookerwako nenga okutwaliza mujja mukumba bukumbi ebbasa ekola nnyo wano n'okusinga naggagala oyo omungi simanya piki simanya ate tufune pikapu bannange nze mpulira essanyu ly'amaanyi olw'okuleeta nange omwana wange wano sinze mugagga ennyo naye nfuddeyo nendaba nti omwana wange ajjako ku City Grammar naye asomereko afuna ekyansi eyesomerako wano essomero lisanze otya essomero ddungi buli wamu walungi kale nsuubira tugenda kufuna ekintu ekirungi mu baana baffe betuleese wano Kampala City Grammar so nkulaba oli hajjati abantu batera ogamba nti ate noonya ly'abahajjati bokka wano bakusuubiza ki ku kyeddiini kyensuubira buli wamu amadiini gonna gabeerawo weriba lya busiraamu bateekeddwa obbawa obusiraamu bwabwe bweriba ly'abakatholiki oba eddiini endala yonna kyemmanyi buli omu balina okumuteekateeka wakolaki walina okugwa bangambye abasiraamu bajja gendanga ku muzikiti ogw'ekitundu wano basaale ku lwokutaano ate baba bategekedde n'ewokusaalira ekyo nakyo kirungi nnyo ku ffe ku saidi yaffe y'abasiraamu omwana abadde asaala alhamdulillah abadde asaala olese wa kibiina ki wa P1 lese wa P1 era nsuubira nti nja mujjawo nga alhamdulillah ng'abanguse bulungi kuba nange kyenjagala taata w'abaana ogenda mumugamba ki bw'atabadde gwe atuuseeko wano ngenda mulojera birungi byereere asobole okutwongerayo omwana omulala muleete Kampala City Grammar. How have you from the school? The school was fine. Yeah, because our teacher from Kampala is already here. Yeah. So you're moving because you found one of your teachers already in this place. Yeah. Okay. Before we just follow our teachers. I think that's a good Kampala one as well. Up to here. Now here. That's why we come. Yeah. Apart from the teacher, what else do you like about this school? I like the school because the foundation should be Foundation. Yeah. What about the environment? Even the environment is fine. That's why you're smiling today. Yeah. Even the building. Yes. Yeah, it's fine. Tuba tuli awo nga ne Hajjat ku bazadde abalabiseeko olunaku olusoose ku Kampala City Grammar naye aleese abaana. Hajjat, salamu alaikum.
Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogambye otya leero? Sina buzibu. Alhamdulillah neeyagala. Abaana tubaleese. Mwebale sevinga. Alhamdulillah. Mungu atukwatirako wawa akabeera si kalungi nnyo. Naye ate era oba tolina kyakola kino tubanga tulo nti olina okwebaka. Libateeka kikakatako. Ng'enjala bwekuluma nti oteeka okulya. N'omwana alina okusoma. Era omwana alina okusoma kkiriza obagaana bakitaffe nabo baatuweerera. Era mu mbeera nga y'emu era yakka bokka abasikwala leero. Bulijjo kubaawo naye ng'omuzadde oba olina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo sobole okubeera nga omwana w'omuweerera naye ng'essomero lyo tulyagadde mashallah tusaba Allah liteekemu baraka abazadde abalala naye kyemmanyi omwaka ogujja oba emyaka egijja mu maaso bajja kuba balwana okuyingira ng'ate tekikyasoboka olw'embeera nti olunaku olusosemuzze bangi abaana kyenawuliddeko nti badirector tebaagala nnyo kavuyo abaana omujjuzo era classes nzirambudde bulungi zonna nga si kanyigo abaana obala entebe nti onajja tulana omusomesa abamulaba bulungi kirasi nga mulimu abaana oba 3 oba 25 kimala 3 25 obaana nga sibeguli nga ne ticha tamanyi mwana atudde eri emabega okitegeera tebiriiwo wano ne wano buli musomesa ajja kuba alaba omwana ategere nti ono asoma bulungi ono ayeetaagamu kino ate abasomesa kyembalabyeko kuba nze nakeddemukko balina omukwano eri abaana baagala abaana kuba mbadde mbalabalaba abaana babasanyukira ne babayogera nabo olaba nti balina omukwano yensonga lwaki abaana bavudde we muli kati bali eyo bagenze batuvuddeko dda bali byabwe balinganga babadde babeera wano sinnalabawo omwana akaaba wano era omwana akaabyemu abadde omu ate nga mukulukulu nendaba nga director ayogera n'omuzadde omuzadde director n'ayogera n'omwana namubuuza kyekikabya toyagala somero nagandirabye ndisiimye naye saasiibudde mikwano gyange njagala nzireyo nsiibule alyoka akomewo omuzadde watukoze bubi badde olina oleka omwana asiibule era director n'amuwa ssente yamugamba muleke muzeeyo asiibule mikwano gye enkyomukomyewo namuwa transport kati notonalaba obuzibu okusiibula okuvaana okuddeeko mulabye muzibu tajja vaawo wano naye nga wo bambi walungi abazadde abali eyo bwoba weetaaza okutwala omwana wo wandimuleeseko wano Kampala City Grammar mutundwe wano somero ddungi abasomesa balungi abasomesa batendeke ebisulo by'abaana birungi okutwaliza ewamu embeera simbi n'ebyendya kyemisana babagabudde bulungi n'ebyendya si bibi ate ne requirements size eziri ezibulako omwogezi gufuuka okwanjula egundi enamba eddaame wano requirements zeezo mbutuufu olaba nga zijaawo omwana ezize nga ye ebyessomero biba bitini toilet paper njeyo sirabyawo nnyo kyamaanyi kyeraliikiriza nti tufune omwogezi ajja ayogerera omukolo requirements zeezo kimala ate kufa abasiraamu era nayogeddeko ne director ngakati munaye abaana bafefe abasiraamu tugenda kukola tutya seeka wali agenda obbasomesa eddiini era n'omuzikiti weeguli wali kumpi n'essomero olwokutaano nga babatwala nga basaala ekyo kimala ate kati ekirala kiki oyagala okusoma eddiini agisigazza empisa azifunye abeera mu environment nungi ate negundi toilets abawala balina ezaabwe awo nga boolengerawo buli kalina eriko toilet yaayo buli kalina si byakugenda wansi eri essomero gye likoma buli kalina eriko toilet yaayo bawala bokka balenzi bokka buli paka womalayo kati awo kirungi alhamdulillah tusaba busabi Allah bateremu baraka abaana baffe abawa amagezi okumanya n'okutegeera bategeera abasomesa byabasomesa ne bannannyini ssomero batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe kaakati njagala oyawulira abazadde ekintu kino nange nga mwendi bwe tuba tuweerera abaana alibo ffe abagamba nti abaffe balina beera mu masomero gali eri kitudde waka wansi mu muyembe bikoze bitya gegalayisi anti era buli bagamba nze mami waka yatukuza agamba ajja tikatamba nti layisi agula buwanana buli lwonoonya layisi ng'ate omaliriza nga yagenze awali ekyebbeeyi yakusinze ng'oteekamu nnyo kyetuva twaddangamu mu kiraasi buli mwaka oba mwana wange musaasire musikeeyo ku kutu musike kati ng'era oyongerayo abiri nga gifuuka 6 ng'oddamu ng'oweerera so naye ne ssente za wano
omuntu ayinza okugamba tukudaala naye tetukudaala size nnyingi amasomero nga gasaba ssente omwana wa primary ng'ali mu ssente n'ogamba kati ali ku yunivasite kiki naye ssente za wano zezo kale osobola okuleeta ekitundu n'oddamu n'okireeta mu makati ga ttaamu kikkirizibwa size embi nti zituleega alhamdulillah n'ekigambo okuweerera okutwaliza wamu gwe okitegeera otya okuweerera era ng'abazadde baffe bwe baatukuza nga baga nti beerekereza ne batuweerera era naffe twerekereza kuba kwerekereza naddala kati nga mwe abavubuka muve mu mahabba muve mu amasappe mangi mweraga kujoga tojoga ng'omwana wo atudde waka tojoga ng'omwana wo womututte mu ssomero tosobola kutwalayo banno tugende vidiyo omwana tumukyalire okikuta banno bakubuuza leero nga tolabiseeko wiikendi amwana mbadde eno ku kasomero k'omwana toyagala na banno bamanyeeyo so leeta omwana woolaba nti banno banaga nti tugende tulabe ku mwana wange mulabe omwana wange wasomera okuwerera kwerekereza namwe abavubuka abali eyo mwerekereze muwe abaana obuyambi kubanga abazadde abakyala be basinga okwenyigira mu bintu bino abasajja mubasuulira abaana obuvunaanyizibwa bwammwe mwabusuula naye tubasaba mwerekereze muwe akatono k'oyina naye ayongerezeeko omwana ajja kusoma kubanga bwakula mwembi abagasa tagasaako maama tagasaako taata mwembi abagasa ate ekisesamu bw'atawaayo obudde wano ng'asoma ku graduation asooka okwambala ekanzu ate speech eba nampanvu naye abazadde musesa yasooka okwambala naye nga byonna tuli wano mutundwe ng'oyise mu katale k'ennalukolongo awo we wasanga walina essomero lya Kampala City Grammar Nursery and Primary School so somero bambi ddungi okusinzira naye ku kifaananyi kyendabye era engeri gye nnyina owa secondary ngenda kuzaala kati owa nursery owa secondary naye era ligenda kunzaaza omwana omwaka yeriri eri enakasajja owa secondary bamuteekawa tuyina Mary Hill gyali eyo gyogambye eri gyogambye mu masomero gaffe eri mutukukute mujje eyo muleete eno muleete omwana mujjeeyo sikulimba omwana muleete gy'osobola okugenda ne banno abavubuka mweraganyeeyo sente ne muzonoonera eyo mu mabaala sibaganya abanywamu neweeraga ate egyo jjo naye nga tosobola kutwala mwana wo ku ssomero eritegeerekeka mwerekereze tuweerere abaana katonda ebisigadde ajja tukwatirako gwe kasitola g'obuvunaanyizibwa n'enniya n'ogireeta era Allah akutemera amakubo g'essente In God we trust. That is Kampala City Grammar Nursery and Primary School KCG erisangibwa emutunde via Nalukolongo Market enamba z'essimu nga wooza byawo then ku email osobola okuba nga obafuna at nurseryprimaryschool@gmail.com osobola okubeera nga ate obafuna nurserysch@gmail.com osobola okubeera nga ate ofuna Kampala City Grammar School obeere nga ate osomesa omwana wo ofuna value for your money. Nze lujja kulwenjigiriza ennungi eri omwana w'eggwanga Uganda n'okwagaliza abazadde abatugoberera muleete abaana ku Kampala City Grammar the one wetu tuwe tufaananye Katonda abatukuumire tunaddamu okusisinkana nga tuli n'abazadde batusharingira experiences zenjawulo.